Anything Media. Neyazege aliko Kagamote na Juli Kasenti kimu kitambula bulungi muzukwala haja Abdul Mnyamishafi kulwangaze akubuza ko nini Honorable Harold Kaija. Leo tuze ku nsonga za byabufuzi tuze kwogera ku nsonga za byanfuna. Honorable ebuzo bingi ebimbuzibwa. Olina atukana ngamba nti waline Kaija naye bwakita tuwa ku business tips. Mu byonna ekibuzo ekisingo ekyasinga okumbuzibwa kinalabe kyankwatako ennyo. Uganda singa twekubisiza sente zaffe mu ggwanga tugaggawala era kiki ekiyinza otulemesa okugaggawala singa tusobola ozeekubisa kubanga oli agamba tusobola okukuba ekizimbe kino bwekiti singa sente kiri awo sente zalanga omusajja gwayitibwa Goldsmith kubanga okusooka transactions oba bwemba nyina kyenkwawa nawe kyonna kyenjagalako nga tuwanyisiganya kyennyina kyenkwa naawe nompa kyolina kana kituuka nga oluusi okubisa ku minzaani okugamba mbu kino kyenkana nakino nakyo nekifuuka yalinga butter trade. Yes, ali butter trade akigana nga tuwanyisiganya bale jakisa mu Luganda nti bwe oyagala essimu eyo ganda akati mbadde nyinayo emiti gya mugo bwegiti kakati tujibala jutya ekyenkana n'essimu kati mu gundi mu biseera bya long distance trade bwagamba nga oli bwebanga wayagalanga essimu egundi emundu nga bagisaawo kati nga bajagundiza ivory nga baze basaako ezenkana naye nga ddala value ya ivory oyo yali kyekimu n'emundu wenzora nga ivory yatwala ivory yalinga abbye gwawadde emundu. So Goldsmith nibasoka ne bayita nibasoka ne bagira gold kakati nga gold ngiringa medium of exchange kakati nga gold ye value era kyova sente basoka kuyisa mu gold standard nga sente zo zirina okuba nga zenkanankana ne value ya gold ye mwina mu central bank. Oli bali omuta Goldsmith yakola ki yayiya senaga nti atufuneyo rwajanga olupapula nga yayiya n'ekigambo gold anedda seesi gold yaliwo agumanya azumba kakibaki Goldsmith abanga omusima gold Goldsmith omukozi wa gold kakati kikyenduuzi nzaawo walolayini edduse mu mutwe kati ne bajja nga ayiya akapapula kati ng'oyinza okujja nenzija kati nga bwolaba cheeke nenkwandi akapapula nga nti agundi anteresezza kati watereka gold nga nkuterese kunateresa gold bwati kati nga akapapula ako osobola okukawa omuntu n'abaako byagula nkalaga biki eno byolina kakati bajja n'akapapula lwaki tukadizayininze bulungi ne bajja nga bakadizayininga ne kajja mu generation ezifuuka sente ngako ne kayimirawo ku lwako ng'akapapula nekafuuka obiseera biri akapapula ako nga bakawanikako waite osobola kukawaayo anti wakawangayo omuntu n'omugamba kati kano osobola okumpa kubanga olina goodi wo wamuteresezza nga bwolaba abagendanga mu cooperative ng'alinayo obungi bw'emmwanyi bwe buti n'atwala n'abanga alina akapapula kakati ng'akapapula akagenda omwini neyewola namwa sukaali nyina mwanyi bwezituweki kitegeeza bwemba nsobola okumwa bino bwe biti era aba akyasobola okuzifuka kati eventually akapapula ako ne kajjako nekubanga ne kafuna value eyaako nesooka mu coin eventually nezijja nezifuuka empapula naye kampuni ezikola sente si nnyinyo kubanga sente okuziyanabula ne banka n'okuwa license si kintu kyangu weetaaga discipline ekika ekyawaggulu nti bw'ozikuba tokubireka bikipuli kuba amujjukira sikandi yali wano nga bagamba mbu sente ezazze naye waliwo ezajjidde mu bipaleta ebirala mu bibokisi ezo nga tezabadde declared nga zabadde kunyonyeemu nga kyakigamba mbu kampuni eri bwe yamaze okukuba sente zino nabayina ebakubisizaayo sente endala
nabone bafuna ekyabwe yes oba kategereke kako nibanga bafunye ezaabwe olunaku lwebakyusa sente kazi lwazitulinawo ndoza zajja mu 2010 zino kati zetulinawo yese kazi zetulinawo kwalo akomutwalo akali akalala baloke baleete kano n'akebiri akaliwo kali akalala baleete kano olunaku lwezayingira market n'ekicupuli kyazo kyakola kyayingirirawo kakale ekyebuuzibwa ekicupuli ekyo kyakubirwawa ani yakimanya muzigenda kujja kubanga lwezafuluma baiti bannakategeera so ntikyebagamba nti singa ogamba mbu sente bazikubisize wano oli bulwanabulwanga sente ajja kgenda akubyeyo endala afunayo ejja kakati sente zijje zifuuke nnyingi eri atulaba bw'oba olina emitwalo 5 ne bakugamba nti boda nekugamba mbu ya 5 15 tokiraba nga kikwangwira okugirinya naye bw'oba olina omutwalo tosobola kukkiriza mbu entambula ogitegemu 10 otandika okulamuza gye bayita hagoling kyova olaba tuba twagala okukendeeza inflation olulimi lwaffe lwa byanfuna negotiating lwamu lwa luzungu lwa luzungu nti bwe tuba tukoze eki nga twagala okukendeeza sente mugundi mu economy nga waliwo inflation okusooka tuyinza okukwesa omusolo mbwe ekintu kifuuka expensive nga temukyakigula netujja ne sente mu saturation zibeere ntono nga baba tebalina sente balamuza bw'oba oyagala abantu ebintu bitambula ennyo mudduka ng'oyongera sente kyova olaba ku ssaawa ng'omwezi nga guweddeko abantu basipendinga nga tebafaayo kubanga sente mu nsawo mweziri ojjukira amafuta gano bwegagenda ne galinnya naye mu ssaawa ezo omwezi oguggwerako emmoloka obadde oziraba nga zidda ku makubo kubanga oli ayinawo kasente ng'okumugamba nti lita yakakaaga banteremu awo 10 awo naye kati wagenda mu 10 ng'addamu ng'agamba era kati ogenda n'osanga nti abiseera ano nga tebalina sente takisi ejja negamba mu 13 nyina 2 naye kati oli obina sente ogenda okulaba ng'oli alinnye era ojja olaba n'abasama abakira mukirayo ku basama nti ogenda n'ova egyo okoze sente mu Amerika wa nga zoleese ozireese kuzirya kyova buli asaba omukola ki omuwa ennaku bwe zigenda zigenderera noyingira mu January kandi okugira bwoto gwa cover naye olisakuwa sente otandika okaana so kati bwokkiriza wano tujje tukube sente gafula zibeere wano mujja genda okwesanga buli omu akeetaano kamwangwira okubeera nako kakati nawo kabanga omanyi sente zibanga ezikuzitowerera ne kati kankubuuze onalibo sente zotubanga mweziri mu ggwanga nga tuzikubira wano akeetaano ako nga nkalina obwavu twale tubugobye ekyo kyekibuzo ekikulu kakati okubanga ogula essimu emitwalo 10 nga muna Kenya ngakweza sente ze agigula mu 10 kitegeeza mbu oli mugaga sente ezifaanana bwe zityo baatuka okukwata wilbaro e Zimbabwe ogenda okugula omugaati kyategeeza nti bagagga era balazikaaye n'aleeta gye yayita Zimbabwe bond nali mu 2017 kati nga baleeta akapapula mukenkanankana $1
bagala batambulize kuki bajazite bond kati $1 emu neno $10 neno 10 kakati nga kyoso okula kati kisobola okuyamba era ne kubanga musango okufulumya omuwendo ogw'essalira okufuluma ogwa $1 okufuluma eZimbabwe. So nti bwe ziba sente nga nyingi nga mpapula nga nyingi kubanga ekintu ekisinga obukulu gwe mugaso guli tubaita intrinsic value oguli mu lupapula olwo. Tugambe emitwalo 5 nange nembadde $10 bwoba osinga nyingi. Omugaso oguli mu $10 munene gwe mukulu. Ekikulu si lupapula n'ebyo bye bisobola okukola ng'olulina. Honorable, gavumenti bajje banja tusobola okwekubira singa twekubisa wano sente zaffe tetusobola kukuba obulumbi obwo butubanjibwa ne tusasula World Bank. Andi kikyendi mukuga nti bw'ozireeta nga temukoze enkole kyegambe muziyinza okutuuka ebbeeyi ebi nebikola ki nenaabuka. Kati kiri kiwabadde oyagala okusasula amabanja n'okuzimba ebizimbe nekikola ki nekikugwako ijasikanti kakati eyebankulaakulana okulinga okuzimbulukusa ekintu tekitegeeza mbu kinene ate singa ng'olina discipline. Andi kibaita discipline mukole enkole kibaita hard work reward. Ekimu ku kisa eggwanga lyaffe nti abasinga okukola ennyo tebafuna, abatakola nnyo bafuna. Kaakati bwe bafuna sente kati ate ne batamanya ne bazira kivubi ne baba kati nga bazikozesa nkozesa ya kivubi. Nagamba waliwo omusajja waliwo omwana omwaso asomera Nairobi wa muntu omwali wano naye omwana oyo alina girlfriend wa munene omu gavumenti, omwana asomera Canada. Ku weekend alinnya ennyonyi najja okulaba boyfriend we e Nairobi. Singa sente zeri akola nkole tamanya gomanya abantu ndi bafuna visa wano n'anoonya tiketi emutwala omulundi gumu Canada zimubula. Yes, kubanga tamanyi value ya kintu ekyo. So sente zina kubanga nga nkole zisigaze ogwo omuwendo ogwo. Era okukola ebyo tukoze kyovola bambo olwaleero nti Munakenya ng'alina esiringi yemu gweetaaga siringi 38 ogula eyemu kubanga eyiye ekyayina ag'amaanyi ekyayina eyo value ey'amaanyi. Era bwe sente ne zigwa wano wadde zaano zigula mangu ebintu nga muweza $1 kutaka kunoonya nga onoonyamu $1 bw'ofuna $10 emirundi 10 ng'omandiki olwo 10 ze milioni 3 n'emitwalo 8 wano bw'ofuna 10 oba emitwalo 5 ga mitwalo aga tegakyasomesa na mwana mu nasale. Mwana asoma nasale naawe gyewana naawe nonyumya ne banno wali unokiri wali wakiseka mayi mwana nga asomera mu nasale gundi era wasomera 5 babiranye nga webuzaabuza nga okwatawo ki akasimu toyagala omwana wasomera odenge eno discussion ewedde kubanga oyagala okutegeera mu sente zaano zanaabuuka. Kojjange era nnyumiza nti mugundi mu 86 atugeye mu 87 eggaali ya hiro yali ya siringi 7. Eggaali yaki? Ya hiro. Okay, mpulira. Kakati bw'ogigattako 02 zebaali bagyeko yali badde ya mitwalo 7. Yali yakasaamu mugattako 02. Kakati olwaleero eggaali yemu ya mitwalo 6. Ze ggaali mekezo ate mu covid yali nnya n'ensuuka ye ze ggaali mekezo aitegera oli bwakwata ng'emitwalo 6 kati jaka kati wagenda nga walinga musuubuzi basubaswalya ku looli kati oleete olw'okuba enkwasaganya yaffe ya sente butaziwa kitiibwa zagenda zigwamu vola kati bwe tujja era waliwo buli emabegaawo
nga bagamba waliwo mu pipeline ak'emitwalo 10 gye kali. Yes. Mutebireba yabadde alwanye nako obutafuluma. By the way, yalwana n'ekyo obutakubisa wano ssente. Yes, eggwanga akimanyi. Nga munafulumya biliyoni nga noga nange yange banterewo biliyoni. Kakati bw'ogenda mu katale n'omuntu yafunye biliyoni ey'obwereere ye nga talamuza yakola ebbeeyi. Oba kitegeera? Yes, kati nkufuna. Yakola ebbeeyi kubanga teyakoze eki? Kakati nga kati ebbeeyi eri ku ssente bwe ziti. Waliwo omusajja yali mbalala bamunyumiza. Kati omugagga omu bano abajja baziyoola bweze najja namugamba muzeeyi njagala ettaka eryo. Kali ng'ettaka eryo leka ku market value ya miliyoni zalinga 10. N'akamugaye miliyoni 5 alireke. Namugamba nziteekewa. Mu mateeka ga purchase bagamba when there is an offer and acceptance, why offer oli awadde mbu olina kkiriza tokkiriza ku withdrawing offer. Mateeka nkuloopa wataddeko ebbeeyi nenjikuwa tokkiriza kukola withdraw. Ewaffe ku kyalo waliwo poloti etuli kumpi bannanyino bagisaako ssente nga buli omutagula omusajja omu yejja ku polisi ng'egiri awo kumpi nabuze wano waani nti abagondi n'abakubira essimu nga twagala biliyoni mu miliyoni 6 muzaagala mu kaashi mu kyeke. Kakati we gwamala okugula biliyoni yiika 0.6 mu kitundu ekyo wali wakyaddamu muntu agula poloti waweezo kubanga tebyabufuze market value. Waliwo poloti ziri ekololaawo tebagamba miliyoni 3 eza $. Ennyumba ya Ronaldo nga tannadda era agitunda miliyoni 3 eri Manchester. Ennyumba zose zino ennyumba ezammwe mwabagugolinga mugende mu gikebere eyina ekisaawe ky'omupiira eringa hoteri. Kanekubuuza nti okugula poloti e Uganda n'okugula e Manchester ogulawa naye nga ki ekireese nti abantu babba ssente bafuna za bwereere. Kati mugezaako okwagala tusanitize okuzirongoosa ne bajja ne baziteeka mu property kati tebalamuza. Kati oli bwamala okuwulira nga mulwana yakituze miliyoni ya $, tosobola kudda n'ogamba olina emitwalo 8. Yes, president yajaga nti wano mu Uganda tugenda kutuuka wano nga bagenze ebintu nga bisetolinze tukole rekodi mbw ettaka lyagudde ebbeeyi nga n'ettaka lirina kubanga lirinnya bulinnyi. Emabega egyo owulira nga osimanya yiika y'ettaka ya miliyoni kati oginoonya owulira simanya kiri adongo yiika miliyoni 10 nobuuza miliyoni 10 olira dangamba alina yiika 10 na biliyoni 10 zebino kikumwaga kubanga omanya waliwo eyajja n'azigula bano abajja nga yagula kuba akyagenderera mbuvalu ya ssente zaloga mbwenyina ettaka bwali bayitunda mbuze wajja ssente nazijja mu kutunda ki mukutunda ttaka ng'oli bagamba mbu ssente ezagula UBC wazijjawa natunda mbuzi n'obuuza embuzi eyali yenkana ki. So mwenna abaagala ssente okukubira wano kyali badde kirungi naye abantu begambe mpisi zino bw'oziteresa embuzi 10 oba nawamukisa okusangawo 2 buli banaafulumyanga ssente nga Bank of Uganda ina zeesabye nabo bajja kufulumiza ne banaaba tebafulumiza. Kati omukulu abali nti buli wagenda mu State House agaba ssente kati okwebonyaabonya mukuyita mu mateeka seba bampe supplementary ebyo abatakyabisaba agabugambi wali ali mu Uganda Printer Service nkubisizaawo biliyoni zange 10 mbere nazo. Kati weesange nga bola mu campaign ebintu bingi birinnya kubanga wabeerawo ssente ng'abantu bafuna ssente zibatakoleredde. Ssente oziwa value okusinziira ag'amaanyi gwataddemu ng'ozifuna oba tewataddemu nnyo maanyi ng'ozifuna ozisipendinga kyova olaba omwana omuto akwala ssente bampeemu ebindaazi gundi Bill Gates ng'agenda ku restaurant emu bw'amala okulya ng'awa omuwala tipu ya $, ng'omuwala yeekyanga nambuuza ki nti muwala wo bw'ajja wano ampa $10 n'amugamba enjawulo ekiri nze ndi mwana wa mwavu ate ye mwana wa mugagga nze ssente zange ntobye butobi okuzifuna kati buli kasente kange kyova olaba bagamba nti abaasoma tebata ssente
bakawuna tebasa kubanga sente ze akola nkole namahanyi nakadde kange kakati abiyobusanga alina pulaani kati bano abaana bango baddiiru nga bulabona kubettaka simaya naafunako enjawulo bweti kubanga amanyi nenkyajja kwatakoyina maanyi talina bukodyo nnyo bwangi bwataddemu ogenda okwesanga ye bwasanga najja nasanga bagenda mu bibaala byabwe mwenna babawe naye akati onajja bweyaze naye gwakolaki gwagulira gwagira langi ebaga nti siina sente ngaomulaba alina akasente ke nabakagaba baggulu sente zakola nkole azitya okumuggwako kati oli tazitya kumuggwako so yensonga lwaki teweeta akulaba kasente zikolebwa naye nga eri gye zikubibwa tusasula sente yes bazikubi eyo security gyoboyagala yes kubanga ndi nabo balina ne technology ateekamu features kubanga sente zina ekimu ku kikulu mu sente tezina kubanga nyangu okkopa designer yafa andi waliwo okudesigninga naye okuba okugifuula ekyo sente tola papala sente olwoleza mu ngweye nolwanika zibanga zirina sente ojja olaba olwa fake olwoleza bwoti lona luggwawo kati agamba bwolina okukola sente tolako papala dola bwolukola bwoti olusaawo lwetaggulula naye kyekyongera okufuula dola eyebbeeyi noteekamu siru eri munda kati ezo features bwoteeka wano bayinza obusaze kati buli lweziba ennyangu okufoojinga gyezongera n'okufa neyanzisanya neyanzege tujja kwongera okufuna ku nsonga za business tips kubanga ekyamaza abantu bazikunsaba nnyo ddala oli natuuka okwagala okugamba oba okunzikakkanya mu mbeera obeera otya naye notakimubuuza no by the nyina wa gundi youtube channel bayita kaija official oli bwakkiriramu ndooza nazimu video zessuka 10 olowooza osanga ngenda njogera ku gundi osavinga otya nayogera ku bino ebintu byabamutebire ekibwe bwelina okukola ki videos oyinza okgendayoko nokyekingayoko nosangayo gyokoze eki olusayo busawo comment olwenfuna obudde nengisoma nga tusobola okwegija ne fiiki mumwe those particular questions tusobola okweteekateeka ne tubanga nga tuziddamu kubanga abantu abamanyi naffe wambe twagala okukulembera abantu abatamanyi babi ate basanga ate nga n'okusalawo babadde n'obudde obusalawo era ne basalawo mu ngeri efaanana bwetyo ne mugenda nga mufaananagananga bwe omufaana naye kansubira ebyo mbagambye ku sente bijja kuba nga bibayamba so temusaba katonda sente kuzikubira munazo tunaffe twali tukigaana nga tumanyi kitegeeza kizoba kyabbe zikubira eri zigaye nga syakubeeni bajja zikola nga nyangu nga n'omwana ayinza ogenda ku nasa n'afulumya akake nafuna akawumbi ke yesu ojagenda okwesanga nga abantu balina moroka zibavuga tezisobola kale ojagenda okwesanga ng'ebizimbe bifuuse bingi okusinga bye twetaaga kakati bali abateekamu nga bakoze entuufu kakati nga ate gulirwe eti akoze wa wansi nnyo nga mukka ng'ono akola luusi njana ekyokulaba kyenyiza okusembayo mujjukira ano Museveni bwe yaleeta ng'agaba obukoko obwobwerere n'emmere naye ng'ate eri abali mu bizinensi nga bo basuubula busuubule kategeeza ng'oli amajiige olw'okuba nti yafuna byabwerere agaluna ku sente entono kati gobeera baddukira kannamu olw'okuba toyagala nabo gava amagi goonooneka nga naawe osala ogenda okubala ebitabo nga govudde mu bizinensi so mulina okulwana okulwa nti buli sente gyofuna ng'ekoleddwa bukolebwa neyanza honorable tweyanza ambadde ne Tamale Henry nsonga leero tukonye ku byanfuna okulaba nga ate munnayuganda ategeera kiki ekiri mu kukolera ensimbi wano mu ggwanga Uganda. Tubadde n'endowooza nti owaayi singa zikolebwa wano twandibadde ebintu ebisinga tubiddukamu gamba ng'amabanja ebizimbe twandibifunye amalwaliro amalungi n'ebirala ne honorable atunyonyedde bulungi. Mukama Katonda akukumire tusisinkane omulungi omulala.